Tegeeza abavubuka abagwa mu biti byonna, oba oli buloga, oba oli w'amawulire, bwenna woogwa weegendereza mu kutambula mu nneeyisa mu njogera. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza buli kimu. Yagamba nti man kaana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Omuntu akkiriza Allah n'olunaku lwe yogera ebigambo birungi oba siika. Olulimi luno buli lw'oyogera otegeerwa. Lusobola okujja mu nvubo ate lusobola okusuula mu nnyanga. N'olwekyo nkubira abavubuka b'omulembe guno tewali kye mugenda kukola nga kirungi okujjako nga byakolebwa abaasooka. Tewali kye mugenda kukola nga kibi okujjako era nga kyakolebwa abaasooka. Bwe buba bugagga Bakaaluna baayogerwako, bwe buba bwonoonefu Bafirawuna baayogerwako, bwe buba bulungi asinga obulungi n'okulongoosa yali Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ayogerwako. N'olwekyo tubeere abagumiikiriza, tubeere abakwata nkola. Mbakubiriza okubeera nti nno bw'oba okola omulimu gwonna toguteekamu nnyo malala. Kola omulimu gwonna ng'onoonya okubeera nti otambula. Akasemberayo ddala mubeere nayo ebintu bisatu. Beera ne kansowo akuwabula muno mu nsi. Beera n'omusawo wo akujjanjaba. Ekitemberayo ddala beera n'omusomesa wo, beera ne munnaddiini wo, nga buli nsonga yonna omuwuliriza munnaddiini agamba ki. Isma mbadde museeka we era mbadde muwabula mu bintu bingi. Friday waliwo ka audio ke namusindikira nga mmaze okusomesa nga nsomesa abantu engeri gye tulina okutambulamu. Ebyo byonna nga byakuyiga na kuwabula na kutambula. Tunaba twekutte mu mbeera efaanana bwetyo tujja kuvvuunuka ensi eno. Nkubira gavumenti ya Uganda omulanga okubeera ng'eyambako nnyo ku bavubuka b'omulembe guno mu mbeera zonna nga tetunuulidde bibiina bya njawulo, wabula emanye nti gavumenti eno eriko yeetwala abantu bonna gye bagwa. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okubeera nti eyambye etya abantu bano. Omukulembeze yalengerera ewala okusinga gwakulembera. Akasemberayo ddala abakulemberwa ffenna mu ligiimu zaffe ffenna tubeere abakulemberwa abatuufu abawuliriza era abeegendereza. Isma agenze takyaliwo, wasigadde wampuliriza ndaba nange kiki ekiddako. Ekiddako okusigala nga otunula nti kikyenzizaako okukola. Nkole ntya okwongerayo ebiseera byange ebisigadde. Tukakasa nti buli muntu wakufa naye teri muntu yeeteeka mu nnyanga afe. Buli lwolaba ekkubo nga ligenda kutuukisaako obuzibu bw'okufa lyewale osobole okukola ebirungi. Nyamaliza n'ekigambo ekigamba nti tubeere abagonvu eri eggwanga, tujja kuwangula ebisigadde, ate n'eggwanga libeere erisaasizi eri abantu b'ebikulembera okusobola okutambula okugatta awamu. N'olwekyo kya nnaku nnyo okubeera nti mu nnaku ntono nnyo minisita nga yakafa ate nga naye yafudde masasi, n'omwana we nga yabadde bamukuuma yafudde masasi, n'omwana waffe buli agenze. Naye ekitulume nnyo nga bannayuganda kwe kubeera nti buli afa okunoonyereza tetufuna kisembayo. Kyalibadde kirungi nnyo gavumenti yaffe eno ejjengayo obujulizi obwenkomeredde ssebo pulezidenti w'eggwanga. Tukakasa nti gwe pulezidenti w'eggwanga ebintu bingi wobeera overall. Tunuulira lwaki okuva abantu bwe batandika okufa nga tutunuulidde bamemba baseeka bafudde, tutunuulidde abapoliisi bafudde, tutunuulidde abalamuzi bafudde, naye tewavangayo bujulizi bulaga nti bwe kiti. Ekyo kyongera ennyiike mu mitima gy'abantu abo bannannyini bantu. N'olwekyo
obujulizi buvengayo tulyoke tumanye omugaso oguli mu makooti, tulyoke tumanye omugaso gwa gavumenti, tulyoke tumanye omugaso gw'okunoonyereza. Tusaba Katonda ow'ekitiibwa atusaasirire muganda waffe, amuwe ekirumuro eky'emirembe, amuwe obulamu obulungi obwo bwagenzeemu. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo byonna mbategeeza ekisemberayo ddala kino era kyabavubuka tukole. Buli lwokola totunuulira gavumenti kukuyamba, ejja kukuyamba ng'okola. Okuva edda n'edda okukola kw'omuvubuka yenna maanyi go. Kola buli mulimu gwonna oguteekemu amaanyi go nga togamba nti gavumenti bw'eneekyuka ntandika okukola. Neebaza abavubuka abakola ku mulembe guno abasobodde okukola nga tebatundidde gavumenti yokka naye nga tekitegeeza nti gavumenti terina tutuyambako. Tusaba Katonda atukumire eggwanga lyaffe, tusaba Katonda atuwe obulamu obulungi, tusaba Katonda atwanguyiriza ensi eno. Wasalaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nsigadde ndi Sheikh Abdurrahman Serunjoji, Deputy Kaz Kayunga Muslim District. Mukwano gw'omugenzi ogundi mwanzi mukwano Embeera bw'eti bw'eri mu kuziika Jajja Ichuli Ewa Taata we kaye atuuse.